Ku kyalo Sanga mu disitulikiti y'e Kiruhura gye tusanze ekifo kino ekigambibwa okubeera essinzizo ly'abachwezi. Okwawukanako ku masinzizo amalala wano tewali bizimbe naye endabika yaawo eraga nti waliwo ekikolebwawo. Ekifo kino okufaanana ebirala eby'obuwangwa wadde si kizimbe tekiyingizibwamu ngatto. Mu be twasanzeewo mwe muli ne Bashir Mulema abadde anekedde mu byambalo ebyeru eyeeyita kabaka w'abachwezi. Mulema ono alina emyaka 42, musajja muyivu ng'alina ne digiri. Wano we tumubuulizza nti abachwezi abaabula emyaka egisoba mu 100 ow'emyaka 42 ajja atya okuba nga ye kabaka waabwe. Nga nunda nti zineze nyankulu musajja najja na muntu najja nambuuza mukwolesewo nambuuza nti enkoni eri nemugiwanika bwe nti enkoni bwe nagiwanika n'emera emirandiro emizi enyankulu nengiza wansi nambuuza nti omubanda gwo guli omubanda guno omulere. Omwami oyo naŋŋamba nti gwe nno oli wano naye ankoleka eritegeera wooli baasi zonna zijja kusibirawa wooli kati endeeta y'obubaka obwo Katonda yabuleetanga bw'aba ayagala. Wadde ng'ebyafaayo bigamba nti abachwezi baabulira mu nnyanja Wamala mu mwaka gwa 2005, Mulema akiwakanya ng'agamba nti amaanyi gaabwe agali ag'enjawulo agamu ge gaabavaamu abantu ne basigalawo. Omunaalo ogugatta ensi n'eggulu oba profesi Katonda gye yakaatinga out. Kati okuvaawo ensi n'etambula nga tekyaliko kulungamizibwa kwa Katonda. Ng'emboozi egudde amakerenda, Mulema atuuse n'okutugamba nga bwe yagendako mu ggulu n'akomawo n'amaanyi agakulembera banne. Tuddamu n'anzizaayo waggulu n'annambuza ekifo ekyo kyonna gye twakoma waliyo oluzzi era n'akola ki ne bannaalizaayo nalaba nga naaba. Ebyafaayo biraga nti abachwezi okujja okutandikawo Bunyoro baava mu bbanga era y'ensonga Mulema gy'assaako essira nti boogera butereevu ne Katonda. Mulema era tugambye nti Nduhura yatandikawo obuchwezi mu mwaka gwa 1000 nga Yesu tannajja nakati akyaliwo nabo era yabawabula mu bye bakola. Ebyafaayo biraga nti Wamala eyali kabaka w'abachwezi eyasembayo yabulira mu nnyanja Wamala mu disitulikiti y'e Mubende mu mwaka gwa 1500 nga Yesu tannajja. Wano abachwezi we baakoma olwo ne watondebwawo obukama bwa Bunyoro nga bukulemberwa Ababiito abakyaliwo n'okutuusa kati. Ebyafaayo biraga nti abachwezi baasemba kulabibwa bigo bya mugenyi entussi Mawogola mu Ssembabule.